mugetufuna omukyala Anita Among avuddeyo n'ayogera ku cabinet Yoweri Kaguta Museveni gye yalonze era yafulumya olunaku lw'ejjo ng'eraga baminisita bagenda okukola nabo mu kisanja kino ekya 2026 mpaka 2031. Amanya bampita kali Lugambo Promax Simple MC josinzira okuba ng'otuwachinga njagala onyambe osharinge video. Amawulire gafuluma ne gasaculatinga ku mikutu egy'enjawulo nti Anita Among was placed under house arrest. House arrest ndowooza kyawukana ku kusiba okulala wano obeera oyina ebbeetu okulaba ku TV, osula mu buliri bwo, okozesa social media, ndowooza ky'otalina kukola kwe kubanga ofuluma ennyumba. Era ekimu ku clarifying nti Anita Among ali under house arrest teyalabikako mu SEC meeting ya NRM, teyalabiseeko mu kulonda speaker ne deputy speaker, tannaba labikako anywhere in the public ever since lwe baamukwata. Wabula amanyikibwa okukozesa emikutu gimugatta abantu okugeza ng'omukutu gwe ogwa X. Okuva we baamukwata Anita Among abadde nga akozesa X okucommunicatinga. It is very possible ayinza okuba nga si ayina X account ye oba nga yagiina, because olunaku olwaleero ku mukutu gwe ogwa X just a few minutes ago agenze n'ateekayo tweet eyo agambye nti congratulations to all the men and women who have caught the eye of the appointing authority for service in the cabinet. My sincere appreciation goes to all the outgoing ministers for their dedicated services to our motherland. I wish you success in your future endeavors. Ku mukutu gwe ogwa X kwe kubadde tweet yeyo. Anita Among olwamujja ku kyoba speaker, many of the people thought oba oliawo Museveni agenda munyiga agenda muwa ekifo mu cabinet oba n'abeera minister. Of course very many people bakyewunyiza jjo nti ne mu list eyafulumye Anita Among teyalabikiddemu. So yagenze mu byafaayo ng'omuntu asoose okwesimbawo ku bwa speaker ne bamuggyako yafugga ekisanja kimu ekitaawera nawera kuba yagenda ku bwa speaker after Olanyanga afudde. Kino kye kyandibadde ekisanja kye ekiri fulu kyabadde agenda ofuga, era Among abadde aliko nkoshuwa ng'ayogeza n'amaanyi. Yagambako lumu ababaka mu parliament, I can assure you I'm going to lead this parliament the next 5 years. She was very surprised nti bamunookinze out nga bamusako allegations za corruption. As we talk right now, she is under house arrest. Abamu bayinza okugamba, wayinza obaawo endowooza endala egamba nti Anita Among kirabika si ye muntu ali behind her social media platforms. Ateekwa okuba nga si yakwasaganya X ye oba nga byonna byonna bitekebwa ku X handle ye si yabisanctioninga. Oli asobola okyogera ate nange nsobola okibayinga. Kubanga lwaki ngamba nsobola okibayinga? Amaanyi Anita Among ge yali akozesa okukakasa abantu nti agenda kubeera speaker for the next 5 years. N'ebiriwo right now, I don't think Among is a happy woman. It must either be nga si ayina handle ye oba nga bino ebintu abikola under duress ng'akakibwa okubipostinga. Post eno eragira ddala nti talina mutawaana n'abakulu era nga yeebaza abo ababadde basavinga
era n'ayagaliza abo be bawadde abapya emikisa mu kusaabinga. Abantu bonna bavudde ku kifo ky'obwa sipiika tebabadde nga Among afugidde ekisanja kimu of which yakigendako nga Oulanyah amaze ffa. Oluvuddeko talina kifo kirala kyonna kyaweereddwa okujjako kubeera MP w'e Bukedya, ate nayo gye tulowooza nti yabbayo bubbi talina kubeerayo. W'otunuulira basipiika abazze, nze ngenda tutandikira ku sekandi olwamala ogw'obwa sipiika bamuwa eky'obwa vice president. Rebecca Kadaga olwamala eky'obwa sipiika ne bamuwa obwa second or first deputy prime minister. Ekyo kifo si kitono. Annette Among ng'enjogera y'abannakyukakyuka bwegamba nti used and dumped. Finally she has been used and dumped mu bufunze alinga kondom. Olumala okukola bweti ng'ojjako ng'okasuka mu ttooyi. Kyekituuse ku Annette Among. Era omuntu omu n'agamba nti gwe just unless nga bannayuganda temuli beegendereza. Sekandi olwamala obwa sipiika yaweebwa eky'obwa vice president, yali mu kibiina kya NRM ebbanga lyonna. Rebecca Kadaga olwamala obwa sipiika yaweebwa ekifo ky'obwa first deputy prime minister, abadde mu NRM ebbanga lye lyonna, abadde loyal to Museveni. Kati gwe Annette Among Kimbuyege avudde mu FDC, tonnaweza na myaka giwera 15 mu NRM, golooza asobola okutreatinga as theirs. Bamubye takyategeera. Okuva saga oba okuva ebintu byatandika okwononekera Annette Among, abadde akozesa mukutu gwa X okucommunicatinga. Era post gye yasooka okukola nga bamaze omuteeka mu mbeera ya house arrest, yali post yakukkiriza. Njagala olabe post ze zonna zazze ng'akola okuva bwe baamukwata. Ennaku z'omwezi nga 17 omwezi ogwa May gwe tulimu, yavaayo n'akola post eno nga bamaze omuteeka hand house arrest, ng'agamba nti I wish to draw the attention of the public to the matters regarding the speakership race. After wide consultation and deep introspection, and to maintain harmony and clarity in my beloved party, the NRM, I wish to categorically and unequivocally state that I will not offer myself for the speakership race of the 12th Parliament. I am greatly indebted to His Excellency Kaguta Museveni, my party NRM, and members of the 11th Parliament to give me the opportunity to serve as Deputy Speaker and Speaker. I am equally indebted to my family and friends for the solidarity and support they have extended to me over the last 5 years. Eyo post yagikola. Naye we yali amaliriza agamba nti in the meantime I pledge to continue cooperating with all ongoing investigations as initiated by relevant organs of the state to get to the root of all the allegations raised. I pledge my total support to the candidates who will be endorsed by the president and the party. I am implored and I implore all colleagues MPs of the 12th Parliament to do the same. Eno post naye kulagira ddala nti Annette Among ateekwa okuba nga either si ye yalina account ye oba nga she did this under duress. It is very possible. Kulwaki njogedde bwentyo? Annette Among yabadde very sure nti agenda kubeera speaker. Kati wano bamujje mu speakership race ne bamuteeka mu house arrest.
singa kyabadde ng'ekyakadaga because ne Kadaga yagala okwesimbawo kuolanya nga ekibiina kimuganye, ye Kadaga yasobola okujja neyesimbawo nga independent. Kati Anita Among abasajja baatidde abadde alina ssente, alina ka influence ng'asobola okuba NRM ekigwawo because singa yasigadde Ssemateeka amuwa ebbeetu okwesimbawo nga independent nga taze mu kibiina. Kye babadde balina okukola is babadde balina muteeka handhouse arrest n'omuteekako embeera emugamba nti kola kino bwe kiti ssaawa zino amapeesa be baganyiga kugambye Kadaga yesimbawo nga independent nga NRM ereesolanya Amongo ye bamulemesezza. Post zonna zazaakola zitandise okulaga nti ziri mu line yemu. Post gye yaddamu okukola yagikola ennaku z'omwezi nga 26 nga bamaze okulonda speaker. That is a few days from now. Yeah, it was yesterday, I think. Nga 26 May, Anita Among yavayo n'akola post eyo n'agamba I join my colleagues in congratulating Right Honorable Oboth Oboth and Right Honorable Thomas Tayebwa on their election as Speaker and Deputy Speaker of the 12th Parliament. I have no doubt that your leadership will bolster the legislative agenda and promote outcomes that serve our nation's best interest. I sincerely wish you success in your service to our country. Anita Among mu kisanja kino abadde n'engombe egamba nti ab'ebisiyaga bamulwanyisa nti olw'okuba yasayininga etteeka ly'ebisiyaga. Simanyi oba mu kino ensonga mulimu ab'ebisiyaga. Now, olunaku lwa leero essaawa 3 emabega era avuddeyo n'akola another tweet agambye wishing a warm and joyful Eid al-Adha Mubarak to all our Muslim brothers and sisters. May this special day bring happiness, peace and blessings to your lives. Anita Among eyagikoze essaawa 3 emabega. Anita Among si mukyala musiraamu newankubadde nga yawasa omusajja omuyisiraamu. Kituufu Amongo ye yawasa, Anita si yawasa. Waliwo babyogera because wabanga Magogo yawasa Anita Among yandibadde n'erinnya ly'obusiraamu, yandibadde mukyala musiraamu. Ebintu bya Amongo ne Magogo nabo birimu embeera. Abaana Magogo musajja musiraamu, abaana bali Vatican. Kwegamba ne taata alabika talina kontro ku baana be yazaala mu Nnaalongo. Ne Nnaalongo olubuto tetwalulabako. Now, a few minutes ago, Anita Among era akoze tweet endala eno eyakasembayo era ngisomye mu ntandikwa ng'ayozaayoza abo Museveni bawadde obwa minisita neyebaza n'abo ababadde mu kifo ky'obwa minisita abavuddeko. Essaawa zino we twogerera aka Anita Among mu njogera ennyangu layman's understanding and language kaba kaweddemu nti ne waabeera nga jiddwe mu house arrest tagenda kuba njawulo, tagenda kuba ayinza okukomekereza nga Nandutu. Nandutu yagenda mu parliament nga independent candidate but NRM leaning because yakozesa influence ye, amaanyi g'abantu, the fact that nti yali munnamawulire ng'abantu bamulaba ng'ali famous
n'akozesa influence eyo n'agenda mu kalulu n'akuba wa NRM n'ajja mu parliament nga independent. Watuuka mu parliament oza Museveni yamulaba n'agamba kino tuyinza okukikozesa mu maaso kaawo n'akiwa obwa minisita. Tuba tuli awo ensonga z'amabaati zijja. Mu bonna bonna abaatwala amabaati Agnes Nandutu yali mu kkomera. Ekisinga n'okwewuunyisa Vice President gwe bazizzaako saga y'amabaati yagirimu yatwala amabaati. Prime Minister gwe bazizzaako naye yatwala amabaati. Nandutu ali mu kkomera. Eyo gye bayita sacrificial lamb. Endiga eri awo y'okusaddaaka nga yo bagitondera bagikuzizza nga yo tugenda gisaddaaka busaddaasi. Agnes Nandutu ali mu kkomera. Aneta Among ne Thomas Tayebwa badde bakola bonna bonna. Ngono lwatatudde mu ntebe oli yagituulamu. Aneta Among ne Thomas Tayebwa. Kati essaawa zino Aneta Among ali under house arrest. Thomas Tayebwa bamwongedde omukisa omulala. Era yetwogere essaawa zino yalayiziddwa nga deputy speaker wa parliament ey'omulundi ogw'e12. What does that bring into your head gwe Munnayuganda ndaba? Olugero lw'abajjajjaffe amayanzi tegabuuka na nzige. Oyo Aneta Among Kapuutu down wali bambye talina kyagamba ggwanga. Okwogerako akatono ku kabineti ya Museveni. Waliwo abasajja abatazeemu olabikako mu kabineti na buli kati aboogeza abantu obwama. Okusinziira ku bitambula abamu ku basinze okwewuunyisa abantu abataakomyewo kwe kwabadde omukulu Matiya Kasaija. Matiya Kasaija abadde Minister wa Finance. Mane Wirukamu takomyewo. Kubaddeko Moses Ali naye takomyewo. Kubaddeko abasinga kutuyita mutabani wa Museveni David Muhoozi ngono yali CDF. Bifunga tebanabateekako mbadire ni baseko Muhoozi. Ono David Muhoozi ye yaleta etteeka erya Protection of Sovereignty Bill. Ye bamusudde wali takomyewo. Of course ye osobola okimanya ayinza okuba balina bye bamutegekedde awalala. Kubaddeko Evelyn Anite naye takomezebbwawo. Jeje Odong naye tebamukomezzaawo. Henry Okero Oryem naye takomezeddwawo. Nankabirwa Ruth naye takomezeddwawo. N'abalala bangi nnyo abatakomezeddwawo mu kabineti. Wabeera mu same cabinet Balaam abadde state minister bamusumuusizza ne bamufuula full cabinet minister. Wabula bamugye mu ministry gy'abaddemu ne bamuwa eya local government. Oli ajja kwebuuza lwaki Balaam bamuwadde ministry ya local government. Kati kano kanka kunnyonnyoleko katono nnyo mu ndowooza yange. Museveni okwata Balaam n'amuwa ekifo ky'obwa minister w'abavubuka. It was planned and well calculated. Bachimanyi Balaam is one of the people bemanyi nze nganze mazima. Mu nsonga za PR mu Uganda, you cannot kubuusabuusa obwongo bwa Balaam mu PR. Amanyi obubadi bungi nnyo bw'ayinza okukozesa okuwugula omuntu. Museveni yakizuula nga tugenda mu kalulu ka 2026 nti ekimu ku bizibu by'alina abavubuka. Era ng'akimanyi ffenna abavubuka tuli mabega wa Bobi Wine. N'agamba yes nkimanyi sobola bajjayo bonna
naye nsobola okukosaako a smaller part. N'atandika okusembeza abasajja nga babbalamu. Babbalamu abo be baluse ekintu kya PLU. Era yakimanya nti wano mu Kampala mu Central ninawo obuzibu abantu bo tebanjagala, ate abasinze obukundetera abantu obutanjagala be bavubuka. N'anoonya bbulooka we Balamu n'amuwa ekifo ekyo. Balamu abadde alina budget nnamba ya ministry, agikozesezza bulungi nnyo okulaba nga abavubuka abasika asiseeko abamu abasirusiru newankubadde nga si bonna, ate nga n'abasinga bagenzeeyo kulya ssente naye nga nkiwa wali baatiikinga Kyagulanyi. Kati amukutta amukwasiza full ministry ya local government. Kye bayita local government, eyo ministry eba etuuka ku muntu wa wansi. Musabba ali mu kweteekateeka oba si ki alina gwateekateekera. Gwe tunuulira abantu balese mu bifo, tunuulira abantu balese mu bifo ebyenjawulo. Take your time ogende otandike okutunuulira post by post, post by post, buli omu wamutadde gwe tunulawo. Tuli ffenna kwemuli mubeere bulungi. Nja kusaba onyambo ntambulize vidiyo eno, wabula nga mmaliriza vidiyo eno nyongera okujjukiza era gwe ssebo oba nnyabo atulaba omulamwa gwaffe ogw'okusondera omwana Baby Peter akasente atwalibwe okujjanjabwa mu ggwanga lya India gukyagenda mu maaso. Era nyongera okukubira mwenna bannayuganda omulanga alina 10, alina 1000, alina 1000, alina ekizike, bannaye tubasaba mujje mutwegatteko tusobole okulaba nga tutaasa obulamu bw'omwana ono. Omwana ono kyemmanyi abasinga teri amanyi kyogenda beera mu future. Tuyinza okubeerawo nga Mukama Katonda omwana ono alina kyamutegekedde ekigenda oyamba eggwanga, ng'oba oli awo yeetaaga just mukisa gumu gwokka guno gwalimu because tayogera era tajja kuvayo abagabe bannaye muntaase munsondereko. Naye oba oli awo Katonda yagambye ensonga eno kangiise mu simpo, ku mukutu gwa simpo, oba oli aba naayamba omwana ono ng'alina kyagenda obbeera mu ggwanga Uganda. So nsaba gwe wenna alina ky'olina onkubire ku simu yange 0701 316 476. Nkubiraako tuwayewayeemu nkunnyonnyola ensonga ate oba kisoboka nkwase n'abasingawo ku nsonga eno. Neebaza omwami omu yankubiddeko n'aŋŋamba simple omwana oyo nga bwe tulinda ssente zirabike tugendeko ne mu kkanisa. N'abaako omusumba gwa tukomendingira ali eyo mu Mbaasa, era ensonga zino ngenda zikwasa taata wana abakibayinze agezeeko n'ekkanisa nga bwe tusonda ne ssente. Naye nga abasawo bagamba the only thing we can do is kutwala mwana India kujjanjabwa. India beetaaga obukadde obusoba mu 6 ssente z'ensuubira nti family teyina. Baana bangi nnyo ababadde n'ekizibu kino mu Uganda benkuze ndaba nga bannayuganda mwabasondera ssente, ate right now ng'abaana bali bulungi bagasa eggwanga. They are happy and jolly kids. Why don't we give this young boy another chance to live? Nja kusanyuka gwe munnayuganda ndaba ng'onkubidde kasimu. Simu yange 0701 316 476. Call me mbeere nga nkukwasaganya ne family y'omwana ono. Mukama Katonda abankumire atakumira mpeera mwera.